Olema Matayo kyakoze wano. No mbuli ekituufu kubanga I just feel nti oba ninga baddeko ekifu ku maaso sitegedde. Nyamba. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. All rights reserved. Nkwaniriza mukwano gwange yonna gy'osinzira n'obeera ng'otulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala okukkiriza okubanga mutambula ne Kalule. Bondaba ne Matayo tuno mu Juni bwe tuti nakugamba kasita olabanga tukoze programu nga tuyimiridde ebeera signal ekumala obumazi okutegeera nti bye tugenda mu binene nga n'olwekyo weetaaga nnyo okuwaayo obudde bwo waayo nnyo obwongo lowooza fumintiriza kijja kuyamba okuba ng'otegeera bino ebinene bye tuba twolekeddemu. N'olwekyo olunaku olwaleero erimmwe mikwano gyange abasiraamu 26 mwezi gwa kutaano tuliyita yawmul arafa lunaku lwa arafa ng'enkya nga 27 lunaku lubeera lwa idil adha lunaku lwa kusala bisolo lunaku lwa kuliisagana atayina abayina essuubi nti oli alina anaasobola okubanga bw'ati amujuna kale omwoyo ogwo ye Matayo bulijjo aguleetera mu mwoyo gwa kifirika nti abafirika tuyambagane bwe tugenda mu mwoyo gw'obusiraamu ekyo kiba kyakkatala gye tuli tubaagaliza idi etambule bulungi. Ndi ne Matayo tuno mu Juni mu kiseera kino naye ng'ensonga esweseka nti ndiggwa nnene ze weetaaga okugoberera n'okumanya mpitirivu ku zo. Tubadde tuwulira abanene b'ensi eno naddala omusajja gwe bayita Donald Trump yakulembera eggwanga likirimanyi mu nsi yonna baliyita America n'atuuka okubanga bw'ati atugirayo ezimu ku files ez'ebyama abasajja zabadde batuulidde okumala ebbanga nga liwererako ddala. Mu fayiro ezo ezibadde ku Pentagon okumala ekiseera mwe muli ne zi aliens bingi tubadde tubiwulira ebimu ku byo Mwai Matayo yajjaku wano n'abako byabasomolirako mpola mpola n'olwokuba nti topiki nnene ate ngazi bye twogerako olwokuba nti si bya bulijjo akoonawo katonotono n'oluvannyuma ne tukomawo n'akongerewo katonotono kikuyambe okubanga bw'otyo bitegeera. N'olwekyo tujja kutambulirayo oluvannyuma tugenda kujja mu bimu ku bintu bitiisamu ate nga bikangamukko okusingira ddala bikwata nnyo ku bakyala bikwata nnyo ku baana ab'obuwala era mwebereremu oyina mwannyoko oyina muwala wokka abeere nnyoko tukyalina bamama waffe abakyalabika obulungi nga balimu embavu waliwo forces nzibu bitonde bya nsi eno ebigezaako okubanga ebibayingiridde so nti ebiri awo bizibuzibu Mwai Matayo leero mulese ne mugamba nti owaayi jangu tugende mu science w'ensi eno osobole okubanga bw'otyo nnyonnyola omugoberezi waffe omulungi era kamusabe eyava ekagadi najja Kampala ssebo n'atuuka okubanga naye gyatufugira mu ngeri ye ababuuzeeko tulyoke twolekere. Bannayuganda muli mutya kansuubire muli bulungi awamu tuli munaku abalala baseka naye nga mwetuli era Uganda yakute likodi ya kusatu likodi yali esooka yali yakunywa mwenge likodi eyokubiri kumanya luzungu kati likodi eyokusatu yabadde yakucelebratingira kuwagira byamizannyo asamba nti Africa ebitone engule zewangula oba Uganda za kugoberera by'abazungu kunywa mwenge kwogera luzungu na kucelebratinga byamizannyo ebyaffe nga Abafirika bye tulina okucelebratingiramu n'okuvuganyizaamu tewakyali ebyo tubimanyi tumanyi byakuwagira muzungu muntu n'akaabira ne ttiimu Arsenal bwewangula ngeno tukola ne pate nga n'emyenge tunywa mu kuwangula kwa Arsenal yasobodde okuwangula obukadde 18 obwa pound buli muzannyi yafunye miliyoni nga 5 ababadde buli muzannyi yafunye miliyoni nga 5 eza pound naye ffe aba celebrating wano baba na Uganda ba celebrating bayonoonye sente ne batta obudde mu budde bw'okukola ne balema n'okugenda okukola abamu emirimu mu ba celebratingira bya mipiira omuzungu tetujja muwangula nga akyatukontrolingira mweyenge kizibu nnyo kubanga abaana abazenga bakola science
babajjawo naye abantu tebamanyi lwaki babajjawo. Olunaku lwabadde lwakutaano lwa wiiki ewedde ono muwala ali mu South Africa ngenda mu bateerako yabadde mwana wa ssomero mu myaka 16 n'akola bu earpad buno bwemuteeka muno bwa bluetooth n'akola akantu ako nga kakozesa wifi kakozesa kalinako essimu kecharginga na just okatunuza musana ne kecharginga ngate kantu kali kabadde mu technology akozesa vibration. Okay. Oba amayenga agava mu bbanga kubanga omusana guno nagwo guli mu neurons guli mu gorod. Omusana guli mu gorod. Kati omwana bwe yamaze okukola ebyo abazungu bavuddeyo ne bagamba nti bagenda mwongerako kitone kye mu kugamba nti bagenda mwongerako omwana yabuze ne baddamu ne bamwewakana bazadde be bamunoonya era South Africa banoonyeza omwana ne kati tebamanyi waali. Ekintu kino ekikyasinza okuleeta obulajagavu mu ebyo nti omuzungu bw'otunulira vidiyo zino zengenda okuteerako awo bw'otunulira abaana abaddugavu abayiyanga ebyo kwegamba nga asobola okuyiya entebe ng'etambulira mu bbanga terina exhaust wabula ng'ekozesa frequency amayengo mangi agali mu bbanga kye bayita trash. Waliwo trash kasasiro wabula force eya nature gye bayita trash kwe kulaba ng'amazzi nga gayitiridde obungi kati force eyo tebagiyita force bagiyita trash. Okay. Ebe trash nga buli kintu kati ne mu bbanga mulimu kye bayita trash nga kiri invisible omuli frequency oba echo eza vibration nga zikubira ddala ze bayita signal nga zikuba nga zisobola okuvaako amasanyalaze Nikola Tesla ge yali akoze okuwa abantu ne bagagaana. Kati abaana abafirika abayiya technology oyo lwaki bamubalemesa nti ekisooka mu byonna alien bwe zaka ku nsi ne zikuliyete nga byezakola nezikwatagana n'abazungu zezize nga ziyambako abazungu okubanga batumodifyingira ebintu ebitubuzaabuza omuli omupiira omuli okuwa essuubi nti omuzungu yasinga omuli okola ebintu nga social media muraba Facebook ne mugaya Jeff Bezos abeerawo nga bwe mugamba nti ham mukozi si yenanyi ayina bakolera kubanga Jeff Bezos bw'abeera oba government ya America bipiriyedi ne bwebiyiya technology gye zisobola okuyambako okukumiramu abantu government ya America tesobola kuvayo negamba nti fe abakiyiza kubanga beetya nti mu society bajja gamba linki yamwe tetujja gikozesa sijatekamu TikTok okusimu yange bajja kunketa so kati bakiteeka ku mutwe gw'omuntu Kalule yavumbudde kino kati tukuwe support. Tunulira iPhone yatandika 2007 eri myaka 19 naye kwata kyakusatu okwetolola ensi yonna nga n'amakampuni agakola ebyokulwanyisa iPhone egasinga ebbeeyi okuba nzito eri mu trillion 3. Kampuni ezimu ezikola amamotoka tezizitowa kwenkana simu ya iPhone nti bagiteeka mu sente kubanga zezimu system kampani z'amasimu ezeyambisibwa okusiruwaza abantu okwetolola ensi nti abantu abavumbula tebaba na masimu kiri awo era tebaba na budde bwa masimu kubanga upgrade zaabwe ziba zi activating buli dakiika kati bwabeera ku simu n'abeera ku TikTok afuna ebimubuzaabuza ne baddamu ne batuleetera emipiira kati bw'otunulira ekyabaddewo olunaku olw'Essande otunulira Abafirika n'ogamba bano ne bwe buli kyaddi okubaleka bulese n'obagamba musigale nga mulinda Yesu. Kankutereyo vidiyo eno nga Vladimir Putin ng'abikula Yesu. Kati Yesu ono ogenda mwerabira naye ekibuuzo kiri nti bw'olaba Putin ng'abikudde Yesu akufaanana ate nga muddugavu nga muzungu kikuwa kyakuyiga ki mu bulamu? Nakugamba nti buli mwaka eddiini y'Obukristo eri ewa Paapa buli mwaka basoloza kati zaalinye bagenze ku triliyoni 1.1 obwa dola ze bakuŋŋanya okwetooloola ensi yonna sente ze muwaayo
sente zemukolako buli kimu. Katonda yakulyetinga amateeka ge naye agamu ge twakulyetinga gasingako ddaani ag'eddiini. Abazadde abakwata amataka ne mugawaayo ku makyaki nti bazimbeko nti ettaka ndiwadde ekereziya, ettaka ndiwadde obukatuliki, obusiraamu. Etteeka lya Katonda osigala ofa ne bw'owaayo ettaka tekikujeereza nti togenda kufa. Okukwata eri ettaka n'oliwaayo bw'ofa teri ali kujjukira. Ddala okwata ettaka n'ogamba nti ndiwaddeyo gavumenti ezimbeko eddwaliro nti mutunuulira omuzungu okufa obufi n'owaayo ne basigala basolooza bwe ne bw'olwala teri akumanyi naye ne bwogera n'ogamba nti nkuteyiika yange ekitundu kye tulimu tekiriimu ddagala nkikute n'oyita emikutu gy'amawulire n'ogamba nti NTV ettaka lyange lyakyapa kikino njagala dikwasa gavumenti ezimbewo eddwaliro okuyambako okukulaakulanya ensi yo mu biwa abakyaki abamadiini noliwaayo mu busiraamu noliwaayo mu bukatuliki noliwaayo mu bulokole bo bali mu jenda zaabwe za ssente ffe tusigala mu buddu bwaffe. Kyova olaba Arsenal we zaabeereddewo nti ensi yonna yasigadde ng'ejaganya naye bo bali bafunye ssente ku akawunti zaabwe kati ziriko omudidi bweguzi. Era n'olunaku olw'ejjo musobola onoonyereza Ronaldo yagenze mu Bungereza n'alagira ttiimu yeewaabwe ey'omupiira n'awaayo miliyoni 12 bakole emotoka ezeefaananyiriza ya sipiika Rolls Royce n'azigulira ttiimu yaabwe mu Portugal. Ttiimu nga agulidde buli muzannyi n'abagulira abazannyi 12 n'abagulira emmotoka nga buli mmotoka ya miliyoni 12 eza $. Buli mmotoka egi kati abo be bandibadde baserebratinga wano abazadde bamenyeka okukolera abaana karefis batuulamu n'abalala bonna naye omuntu wamala okusomesa omwana ne bamutikira tafaayo okuddamu kulwana kulaba nti omwana oyo akoze eki. Yamanyi nti omwana bwamala okusoma nti omulimu kiba kiwedde. Ekirala ekyokubiri amanyi nti n'omwana yennyini gwe basomesa tebafaayo abazadde kuyigiriza abaana baabwe. Omwana amanyi wojja ssente kyova olaba bamu babyanza bw'aba taata ng'avuga kikanta n'ateekamu omwana nga yetandeboyi mu luwummula. Omwana oyo akula ng'amanyi taata we wajja ssente. Naye kati abantu edda mu Africa twafunanga obudde obubulirira abaana n'ova ku ssomero muzadde n'agamba omwana otuula bwoti okola bwoti obuuza abantu ng'ofukamire tebikyaliwo. Mwana atuuka ngadda ku jimu gyabo takisobola kufuna mind ecreatinga kintu kituufu. Kakati mu butakreatinga kintu mwe tutunuulidde ebitonde bye bayingizaawo oba bye batongoza ku nsi kuno ebigenda otuleetera obuzibu mu bulamu bwaffe okugeza ebika bya alien omuli Octorius, Andromeda, Reptilian n'ebitonde ebirala byonna naye bireptilian byava mu dinos ze zaasookawo ku nsi. Omanyi ku nsi kuno bino bye babagamba omuntu bamuteeka mu vision teri kamera esobola kuba planet nedda ku ndala ate tetulina kamera ne satellite ne bogi weeri mu bbanga. Saawa zino ngenda kulaga satellite weeri ejja kulaga nti eringa kankebereko wano katono ndabe. Omanyi abantu bano baagala nnyo okubanga beetegereza. Saawa zino bw'ogitunuulira yiino kati eri mu bwengula bwa Tanzania ne Kenya era mu ssaawa 7 ejja kuba eri mu Pakistan. Ndowooza osobola ogiraba satellite yiiyo edduka bw'oba togiraba nsobola ngenda kuteerako wano ka video girabye yiiye edduka eri mu bwengula bwa Tanzania ne Uganda. Ndowooza ngenda kuteerayo obulungi ka video. Ekyo kitegeeza Matayo nti gwe ebintu bya satellite osobola okugamba ogirondoola in real time n'omanya ne weeri. Ekyo ekitimba kati kuko ogifunira. Kati saawa ya leero Mate ebintu bino ebyokukola ng'abannasa wamala okubinnyikiramu ddala n'otwala ku ddaala eryo. Andi kati ekisooka mu byonna omulimu gwange kulondoola. Ogiraba olaba speed kweddukira ogiraba
ndowooza ngenda kukuteerayo ka video kano at least ko osobola okukalaba. Satellite yiyo edduka era nga bwe nkugambye nti eri mu bwengula bwa eri mu diameter ya Congo, East Africa, gundi Ethiopia, eri waggulu wa Tanzania ne Malawi. So omunyayi ali wano sebulaba gundi agiraba in real time. Already simu recording video ngenda gibateerayo. Kakati saawa zino satellite eri mu bbanga. Kakati satellite bwebeera mu bbanga bwe tugizoominga tewali kye tulaba. Abatugamba nti waliyo la Venus mbu planet gye bayita Venus nti eno yeetooloddwako kisako kino ekigundi nti kamera n'egikwata, kamera n'emala ogikwata n'eraga ne planet ndala ne pitman ne diameter we tuli mbu kilomita. Tewali ebintu byonna bye bakola babikuzanyira olw'okuba nti bakuŋŋanya history aliwo. Satellite ziri munda mu firmament tezifulumangako wabweru. Era n'okubeera munda mu firmament weziri baziteeka mu location nga bwebeegwa egenda kugwa mu direction eya Africa. Juzi 2023 project ya Starlink ebipapajo byayo byagwa 40 government yagenda otwala Elon Musk mu kooti n'abasasula mu kyama ne batamulabisa. Naye nga satellite baziteeka mu diameter eyo ziri mu direction ya Antarctica tosobola girabisa maaso. Sawa ya lero mu bwengula satellite ziri emitwalo 17. America erinako emitwalo 5. Naye mu bwengula otunulirako emu eno satellite engeri gyeri mu bbanga tesobola kulagayo yadde ennyonyi n'emu etambula ne bwe kiba kinyonyi. Naye bodda ku Google Map n'oteekamu coordinates neekulaga n'ettaka bwe riri wane Kasubi. Then bodda wano ku radar system ey'ennyonyi kambalage wano ennyonyi nga bwe ziri mu bbanga. Kati saawa zino ze zino ennyonyi eziri mu bwengula oziraba wano gwali ku TikTok. Ezo z'ennyonyi eziri mu bwengula kati zisuka ne mu mitwalo 2 saawa zino ennyonyi eziri mu bbanga. Ezo zonna buli woolaba kano konna aka green oziraba zezo obungi bwazo bwe obungi bwazo noli ne mulageeko abantu bange bali ku YouTube. Ndowooza era video ngenda gye bateerayo. Kakati zino ennyonyi zonna satellite teziraba. Naye ate eno gye baatuteerayo gye bakolerako experiment zonna ne bagamba sema twarabye ekiyinja twakoze kino bo batuteerawo ekyo kye baagala tumanye. Kakati lwaki mbanyonyola ebintu bino oba tusoose kuyitako eno nti ekireetera kino okukulaga njagala otegeere lwaki omuzungu buli kyakola alwanyisa Mufirika. Omufirika asobola okuyiya ekyombo ndowooza kankikuterekaawo yali tekinologi wa gyansanvu baamukola ng'ali advanced mu gyekyenda gyensanvu ng'asinga ne tekinologi aliwo kati ng'osobola otuula ku kapoodi ne kakutransfaringa nga kalinga booda nga booda eyo givugira mu bbanga. Naye abantu bonna abaana bazenga bayiya tekinologi oyo ng'omuwala yabadde Malawi. Bino reptilian oba ebitonde ebikolagana n'abazungu nga byakayingira byakizuula nti Abafirika engeri gye tukyalina mu vibration esikiriziba ku bajjajjaffe tusobola okusindikibwa oba okukola ekintu kyonna ne kituyambako okufuluma orbit gye tulimu oba firmament ne tuddayo ne tucommunicatinga ne bajjajjaffe. Banunaki ekigambo nunaki kitegeeza Guardian of the Galaxy. Waliwo ne ka movie bakayita Guardian of the Galaxy. Bakakola nga mulimu abantu ba bbulu naye abasinga okukazanya baali baddugavu. Era ne bakolaga nti baateekamu ebimenke mwali munono Vin Diesel ne bamukola ng'omuti ng'omuti gwogera nga mulimu n'embwa ezoogera. Lwaki baabikola bwe batyo nti baasinziira ku Banunaki ne alien ebitonde byonna ebyaliwo ebiri mu bbanga ne babimikisinga ne babituleetera nti omuzungu ye yazanya Guardian of the Galaxy. Naye ekigambo Nunaki meaning security ey'omu bwengula etali ya wano mu bwengula obwewala kyovara nagamba nti firmament teyaliiwo bakuliyetingawo kati ne bajja ne bakuliyetingawo n'omwezi emyoyo gyaffe egyagendanga mu bwengula ne gibanga gisobola okwetransfaringira wano. Kati bwe nkuwa ekyokulabirako
omuntu ayinza okwogera byennyonnyodde ebiyinza okulikanga ebyekiralu naye kankuwa ekyokulabirako projekiti ey'okuwamba abaana bwe yatandika mu gyekinaana ne China erina sajjales eyali ekola kati mu China balinayo ekitonde ekitonde kino njagala ompulirize bulungi waliwo ebitonde mwawulirako omuvubuka eyali mu Japan eyeefuula ng'embwa ndowooza wali omuwulire kakati omuvubuka oyo nga tumuvuddeko mu ggwanga lya China mulimu ekisolo bakiyita nkyerabidde naye China yebirina byokka kakati mu mwaka gw'egyekinaana mu myaka gy'ekinaana bagiyita panda mu myaka gy'ekinaana abaana batandika okubula mu China yali ekola study nga yakamala ogezesa nuclear yali ekola study netandika okukola genetically ng'emaze okufuna olugambo nti bareptinian engeri gye baaliwo kati America engeri gye yali ekola skin trading human trafficking eyo nga bawamba abaana ne babatwalira bino bigumu kati China netandika okukola experiment ku bitonde waliwo DNA zeyagatta ne muvaamu ekyo ekitonde kye bayita panda panda eri mu China mu gyekinaana gyekenda abaana bwe batandika okubula panda zaaliwo nga 10 naye batandika okubula okutuuka mu mwaka gwa 2025 nga panda zeeyongedde mu 120 nga abaana babawamba ne babakolako DNA ne babatta ne bakolako experiment ne bajja mu panda weeri n'ekitonde ekyo China yakwatako ekisolo eki kimu n'ekiwa Mexico yekirina eki panda mu nsi yonna ziri mu China ate zaalabise mu gyekinaana nga bamaze okukola experiment kati njagala kuwa ekyokulabirako gwewoolowooza nti China yakola omwezi gwokka then nkusiigira ekifaananyi firmament bagiteekawo batya oba lino lyemuyita eggulu erya bbulu baaliteekawo batya banunaki be baaliteekawo nga baagala kunywereza eno bireptinian nabyo ne byanguwa ne bikuliyetinga omwezi kati mu kuliyetinga omwezi njagala tutambule empola paka wonootegeerera kati China bwetandika okukola experiment ng'eyagala ekola ebisingako ku byabalala omanyi kanzijewo kano katono nnyo China olw'okuba yaleetamu ebintu ebiri duplicate baabateeka mu vision abazungu nti China byekola biba fake naye China ekola ebintu nga bigumu byerina enguudo zeerina ne America tezirina bwebe yali ekola fake lwaki gye bakozesa okwetoolola ensi yonna so China bwetandika okukola experiment mu bantu nekuliyeti nga kye bayita panda ezo zaakolebwa nga be bantu ate bitya bazikola mu laboratory kati wano tuli mu research mugenda kunsonyo kankusonsolere panda ekisooka bwebeezanya ne bwebeezanya nga eri mu keji nga badokita bagigezesa tefaayo tebanga bisolo birala esolo linya omuti neyesuula wansi teba na feeling bweba nkugambe tuli mu experiment kubuulira research entuufu munansonyiwa bwebe egenda kwegata ne panda ginewaayo basooka kugiraga bufirimu obwakinakuka obw'abantu basooka giraga bufirimu buno obwa bulu movie obw'abantu omanya bale bano babitegere bulungi bwogakinakuka waliwo otabitegeere nti esooka kulaba bufirimu obw'ekikulu bwe nga baagala reacting panda enkazi okwegadanga nti basooka giteerawo wall n'esooka eraba abantu abeegatta engeri bwe bakikolamu bwe mara okiraba bweti neryoka reacting neryoka yegatta ne panda endala enkazi naye teri kitonde wano ku nsi ng'okwegatta basooka kiraga ekyo byonna mungu abitondanga kugamba kijja buzibu buli omu naaba nga akimanye ekyokukola nze neemanya embuzi enkoko buli kimu naye ziri panda eziri mu China gwali owuliddeyo nti waliwo wezaalabikidde ewala embwa gye tulina wano nga ntonde yemu n'eri mu America era n'ezimu mu China gyeziri ne China erina ebitonde ebisukulumyeko ku birala nti birira balatole mufuuza kyogamu ematayo nga tugamba nti abachina bano bakolaakola nnyo ebintu kati baatuuse n'okukolerakolerayo okwo kati panda bweziri naye abantu tebamanyi na gye zaava naye zaava mu laboratory
bakwata abaana ne babawamba ne babakolako experiment mu kubakolako experiment ne bajjamu kye bayita panda ne webeeraawo zirya gundi mabanda gokka terya ki ebisoro birya amenvu biryo feneri birya panda zirya mabanda gokka. Kankwebuzeewo katono nnyo kuba tugambye nti baazikola olw'okuba nti baazikola nga tezimanyi na butya bwe tusobola kuyigadanga baziterawo kasinema nezira abantu nazo ne ziyiga kati zimala nezeezaalamu of course kati zeezaalamu nga zimaze tesobola kubeera mu mukwano nga terina gundi eri tesobodde kulaba katambi kali era baana ne bwerinya waggulu tebazikiriza kyovera bazizimbira amaka galinga g'abantu zifuna feeling nezeegadanga nga zimaze kulaba katambi eri neewaka nefuna olubuto naye ziri genetically kati mu kugeneratinga ebintu ebyo omuchina n'ava ku ekyo nadda ku kye bayita omwezi nava ku mwezi naddamu n'akola omusana kati omuchina muntu munno bw'aba asobola okukola ebintu ebyo omwezi gwakolebwa baleptinian ebitonde ebitali byakunsi kuno byali byakunsi kuno naye bitwawula nti si byakunsi kuno bintu bibiri time mwe bali si yentuufu nti kati kankugereze nti singa bankwa omwaka gwa 17 ntuukayo nga ndi skeleton oba ntuukayo nga ndi G okuyita mu kwanta omulemu bwe mbidda mu kwanta omulemu sobola okuddayo nze sinza atuuka wabula jjajja wange ow'Olukumi yaddawo nti obanga azizaayo volume okudda mu seeru ze nayitamu zonna noyagala olabe DNA yasooka nga bwe mulaba bufirimu nti bazanya dinoso ne banoonya amagumba gaazo mu nnyanja ne balyoka bakolamu ke bayita ka T-Rex dinoso ezasookawo Katonda yazifoominga bufominzi waliwo amaanyi ngenda kuterako akavidiyo kano twarabanga nga waliwo bamagician ng'asobola okukwata omuntu n'amufuula enjiibwa n'akwata enjiibwa n'agifuula akamyu kati waliwo amaanyi Katonda geyagalira agasobola okukola ekyo kati bino bireptinian babadde babiwa abaana ne vanira nga tebikozesa vanira n'abaana vanira no gwe tulima n'alinya n'atuuka mu 5,000 mumanyi kye bamukozesa simanyi waliwo akatale ka vanira zenalima nti bamunya ku kyayi nga wabulamu yandibadde oyo akoma mu bakabaka abapulezidenti naye wano waliwo kyayi owa vanira wano mu Afirika simanyi taliiwo era taliiwo talibaawo kubanga bwabeerawo katikiro webaba ya 5,000 ekikopo kya kyayi tekiba mu 3,000 bwatuguzanga amazzi nti gano ga vanira vanira wota naye ng'ecupa eri mu meka yali waggulu simanyi bakozesanga gundi babiyita batya balina ebakozesa ebyo binanka simanyi flavors oba ze bakosa simanyi so vanira oyo bwe bamugata n'amaziga g'abaana abeeramu ka antimata akatonotono akabiyambako kubanga biri matched omanyi obulamu bw'abantu nze nga nsoma ku kye bayita omuntu asobola okubeera kanyama bwati nopika akanyama nositula n'emotoka naye ate waliwo obububi obulimu sisitimu munda bw'olwalamu omusujja ne peeni eno okugisitula eba ekuzitowerera n'okusitula esimu just ne kasawundi oba toyagala bikuleekanira ng'omutwe gukuluma naye ate bw'oba togulwadde oba ne energy w'amaanyi kati mu kufuna edex n'otereera alienism zikozesa sisitimu y'abaana ab'obuwala abato ne vanira kati vanira ku nsi kuno taliiko nnyo ate wa bbeeyi nnyo kati birina okukozesa abaana ab'obuwala kakati bwe byatuusa ekiseera nga birina okukola kye tuyita okutabaala nti kati nga bw'ogamba nti babadde bankozesa kati kangende nekozesa kati babiyimbudde era byatandise okusaasaanira ensi babiyimbudde ne bitandika okututabaala kati ekiriwo bwe byamaze okufuna kye bayita tishu skiini eno nga bwe twayogera nti omuntu ayinza okufa ne babala nti kati gundi yafudde maketi ejja kuggwawo kati bibyambala kati mulimu sisitimu ebaddengawo
kubanga bigenda tabalya mu bawala era mbagamba bino ebigambo wamanga tulina ebintu ebi bibiri system ey'obutonde abawala mu kulya obubi bagenda bakyuka abawala bagenda kati ng'amabeere gabula muwala abeera nefiga nga nungi nebbeere nga tewali mu butonde system eri mu kukyuka mpola omanye abazungu babalira ku system ayinza okukeera n'akugamba nti waliyo ebintu ebigenda oba amataba gagenda kweyongera mu Kampala mu myaka 3 mu maaso kati yetabala nti gagenda kuba lumu wabula ajja abale degrees nga bwe zijja zitambula obanga ettaka libadde wansi nga lipiikinga nnyo amazzi n'amanya nti mu myaka 10 gajja kuba geeyongera naye ffe tetukiwa attention nakuwa ekyokulabirako neŋŋamba nti mu 2 basimisanga nayikondo n'ebyuma naye kati 2 bagisimisanga kati kitegeeza nti we tunatuukira 2 eno yonna wajja kuba wajjudde amazzi kakati zino reptilian oba alien eziriwo ekisooka mu byonna zigenda kubanga zeeyambisa amaanyi gaazo kubanga zisobola okutraveliing nti waliwo system eyabaddewo ng'abazungu batera okujja n'ayingira Uganda ne bazanya bufirimu bwa kinaakuka abazungu bayiterawo favor nti ne bwajja wano n'akolerawo amazambi ge taba na buzibu tetujja muvunana kiri awo mukitegeera nti kati abazungu ababadde n'omuzogo okutabaala Africa okuzanyisa abaana bufirimu obwo bwa kinaakuka munasonyiwa tuli mu lisaaki mu kuzanya abawala nga babawa ssente nti bwe mugenda ne muzanya akatambi tetujja kukulaga feesi naye ogenda kufuna miliyoni 3 ku 5 kati omuwala bwaba ne baba mukazi nga mufumbo ayinza n'okuleka obufumbo n'agamba ezo sente kati bigenda kuyitiramu eyo system nga bakontrakita bajja ne bateekawo omusimbi wali naye ng'omuwala bw'ogenda okwegata gwejalaba nga weegase n'omusajja naye ng'omusajja bwe weegata naye ng'akunuunamu obulamu kakati obulamu buno bujja kuba bugenda butya kansooke nkulageko wano engeri gye kikolebwamu kakati mu kusooka omukyala yenna wano atugoberera awuliriza bulungi Mwaimateo kyagezaako kubanga bw'ati annyonnyola omukyala yenna nti kanfune wano peni deni nkulage Matayo nedda sokoleke Matayo sikutegedde Mwami Stone olwa Mwaimateo kyakoze wano no mbuli ekituufu kubanga I just feel nti oba ninga abaddeko ekifu ku maaso sitegedde nyamba Mwaimateo n'onsonyiwa obadde otugamba ng'oyala kujjawo peeni oba maaka naye ononsonyiwa olina simanyi oba ndabye bulungi Stone gwe oli ku kamera olaba Mwaimateo ng'ejjajjawo gundi maaka tongamba nkuleke maybe nga ennaku ezimu ng'ejja sibeerawo nga mulina bye mugira nze bye simanyi this can't be possible so koleke Mwaimateo omanyi onoosaasira nze ndi musajja musiraamu ate weewaawo nina kyemmanyiiko naddala ku bintu ebyenjawulo naye waliwo ebimu byesaagala ate ebyo binsuseeko okutegeera kaŋŋambe ekintu nkigendamu nga mmaze kutegeera naye wano newulira ngamba nti astagfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayu alqayyum atubu ilayhi bwe kibanga waliwo amaanyi g'okozesezza Mwaimateo nandyagadde nkimanye then nze nsobola okwepima nze ng'omusajja omusiraamu nemmanya nti Matayo neddawo kankulekere Stone ajje mukole program sokoleke kale kankubuzemu Matayo ndabye bw'obadde ojjawo maaka eyo Matayo totambudde kugamba nti ojja kujjawo maaka kale nsonyiwa naye abayiza okubanga kankinyonyole mu kirabe tubadde tulaba firimu bulijjo ne TV tuziraba nnyo oba tulaba abafuusa kaŋŋambe omusajja n'abeera bwali oba kaŋŋambe bapasita mutera okubalaba abamu n'agira bugizi bw'ati ng'omuntu n'agwa n'agira bw'ati naye nga nze ng'omusibikiriza mmanyi nti maybe sometimes abeera katemba Matayo ndabye ogambye nti kankwate gundi eno nenkulaba nga agira bw'ati ate omukolo togutuusizza ku maaka ndabye nga maaka ezze mu ngalo zo ekyo kyandibadde kya bulijjo
nedda ssebo sikirabangako ebbanga lyemmaze naawe nga tuuli mu mirimu gino ekyo kya bulijjo nedda kankubulire mwayi Matayo okuva mu butonze gyenkulidde mu kyalo nga batunyumiza obubooziboozi awo n'obugerogero naye nzijukira batunyumizanga omusajja omwe yakwana omukazi bw'akwana omukazi n'amutwala ewaka ne babeera mu kisengo ba mu nnyumba kyonna kyekyali wabula nti omusajja n'agamba kammala oggala eddirisa nti omukyala n'amugamba totawaana omukyala n'anaanuula omukono n'aggala eddirisa abaali badde ku bisitole muyinza okuba mwabiwulirako era twabitwala nti jasi bibuuziboozi byakukuza bukuza baana n'obusitories obunyuma naye exactly nga bwe babitunyumizanga Matayo ndabyo gizengi mukono bwoti kibadde ki kakati ekisooka ekyo nja kuba nkikunyonyola nga tetuli ku mpewo naye nga no okay nonsonyiwa olw'ensonga n'olaba nkulemeddeko ndi musajja omugezi ku bintu ebimu ne sayansi oyo omu ow'omunda naye nga sifunanga experience nti omuntu anninaanye ate ekyokubiri mba nnina okwongera okutegeera ennyo Matayo siba wano nga tulinawo ebimenke ebikolera emirimu nga wakinkweka sikimanyi n'oyagala kiri ne kikuleetera ekintu yadde ojja kunyonyera njala kukimanya kibaddewo ekyo oli kitegeera ng'odde kagadi ekyo kya bulijjo naawe just tugende mu maaso n'ebyetubadde tukola Matayo n'onsonyiwa maybe okobutaagira abantu bange naye kankikole bukozi ng'omuntu omukulu mu myaka okusinga n'obutata programu ne sijja kubulimba wallahi billahi tallahi mbadde nina okuva wano ngambe Estonia ajje atandikirawo mukole programu ebimu mala biyingiramu nga maze kubitegeera bulungi era bano bamanyi abantu baffe abamu balinga nono batwaku level etuuka n'okutya ebintu ebyo tubaguze naye nga nze mbagamba ebyo mbitegeera nkibagamba nti ekyo nkitegeera kubanga ogatta kopa nekino bivaamu amaanyi bwegati ebyo naye mbagamba naye nina amaanyi gembadde simanyi Matayo nti naye fayini nja kuba nkyetegereza olinawo wadde tuba tukola program abegakaawo noyogera kokiyise quantum okirina bwekise quantum weewaawo ffe abamu twasoma ku quantum physics katono nnyo nsobola nkitegedde bw'okyogedde nenkitegeera eri bwe nzijukira ku physics wange kati kino kyendabye ate nenjagala okukyefaananyirizaako mikwano gyaffe ndowooza abatugoberera ku TikTok mujja kusala amagezi nammwe mulabe vidiyo eno mujja kulaba vidiyo eno ku YouTube kinyamba okutegeera oba kyendabye nammwe kyemulabye ekituufu siri musajja yali avuddeko sivangako ku mutwe gwange nti gutabanguse sitegeera sikifunangako mu bulamu every time mbasobba n'amaaso gange ebigala bibeera byebyo naye okunoonya wano gundi mira nsobole okwetunuulira ndabe yenze nazze wano wala olumu embeera okutwako noga nti yenze oba neebase nga yenze n'obuuzamu nowe olaba yenze nzaani nti gwe kalule n'olwokukkiriza nti yeggwe kyendabye wano its beyond my kutegeera naye nja kitegeera tugende maaso ne program kyonna kyekinaabeera ebyo njaba mbikunyonyola katudde ku byatuleese kakati kale ebyo ekyayo ekyokukola ekyo kintu kya bulijjo just bigenda bikomawo bukomi kale kakati ekisooka mu byonna mbadde njagala kulaga nti omukyala bw'azaala afeedinga bw'abeera mu sayizi bweti nga nene atoniya naddamu eno ndowooza abasinga obungi kino muze mukirabako sagala focus mugiteke kunze mugiteke ku bino byengendo banyonyola kubanga bigasa mmwe naddala abawala era gye twolekera mu maaso eyo abawala abasinga obungi mujja kubeeranga mu kwekweka kubanga alire buli we zineeyonja zijja kubanga zinoonya baana ba buwala nga omuzadde okuzaala omwana ow'obuwala ng'amukweka bukwesi kubanga ajja kubanga yabiyambako okusavaivinga mu kusavaivinga okwo omukyala bw'azaala omwana atoniya n'ava mu sayizi eno n'adda mu eno kati mu kuva mu sayizi eno kati wano waliwo kyetuyita okutuuka wano katubalire wano
kakati omuntu yenna waliwo amaanyi nga Katonda mwe size mwe yatutondera ebitonde byonna ebyaliwo byetuwulira bidinosaur giant ezaaliwo mu time mwe zaali ente yaliwo yali eyekubisaamu emirundi nga 2 bamatayo nsonyiwa mu katono nnyo nga bwetugenda mu maaso nsaba ompe ku maaka eno katono nnyo nkwegayiridde nsaba oba tekikukosa onjirire bwoti ekibatu kyo ekirimu ki nkwegayiridde nekiri kinkolere bwoti temuli kirimu ekituufu onoosonyo naye mbadde ndowooza mulimu magnet kate obwongo ne bungamba magnet esika kino okay nja kubitegeera okusika kale tuddeyo kale nja kukitegeera so kakati abakyala buli wazaala n'afeedinga ava wano n'akosebwamu nga wano kugamba kiringa okulaba eryenvu liriva mu kankutereko wano ebyenjawulo nti eryenvu libeera ne kala za mirundi ng'esatu enna okitegeera kati ezo kala ez'enjawulo naye zo manye green ne manya ne yellow kati kankozese zino nti eryenvu bwe libeera mu kala ya green kala eno eya green yino kanjiteekeko wano nti wano libeera mu green nga terinaliibwa n'olitereka ne lifuuka lya yellow yellow wano tugenda kukozesaako red ne liddamu eno kala kati ne lyengera nnyo ne livunda ne lidda wano naye kino okukolebwa kitwala almost 3 weeks nga 2 weeks bwe liba lyengedde nnyo kwegamba okutandikira wano process etambula okumala ennaku zino olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu olwokuna olwokutaano olwomukaaga olwomusanvu ne liva muno ne lidda wano kati ennaku endala 7 ne lijja ne lituuka wano ku braka ne livunda kati ennaku endala 7 olw'21 libula kati mu kubula okwo liba lingidde mu kye bayita lijja mu process eya sirimule nti litoniya ne libanga omulwadde wa sirimu okitegeera kati mu kubula waliwo ekintu kyonna kye wali olabeko ekiribuza nze mmanyi nti ebiwuka oba birirya simanyi ne bwe libanga tebibiridde ne bwoliteekawo waggulu ku bbaati nebiwuka oba ebinyende bigenda lisaanawo ng'etteeka bwe twabanga mu byalo edda mu mafumbiro bakadde bafe babanga n'amafumbiro ebweru naye nga olwo kibayita ekyagi naye babeera balese kandiizi bakawanika waggulu kati olwokuba nti ebiseera ebimungu yali atuwadde ensinga erimu omukisa ndiizi yabanga mungi ne muli amenvu ne muli amenvu kati obumu ne butandika okuvunda nga temukyabwagala banaabugjayo bwakalanga ne butuuka okuba nga obuddugavu ne kabeera kuli mugenda okulaba nga kisigadde kikolokomba kakati ekindeetedde okuyitira wano kakati reptilian zino bwe zimala okujja nezeegatta ku mukyala oba singa bineeyongera mu Africa bwe kineegatta n'omukyala jjukira ngambe nti omukyala bw'azaala feedinga mu muwala bw'aba nefiga n'azaalamu ezaala eri addamu emabega oba bw'aba talina sente zimulabirira bulungi n'ayiika yenna naggwawo notakyajjukira nti oba abamu nga balowooza oba yalwala siriimu oba yabaaki kati okufeedinga okwo ye sisitimu egenda okugira mu bitonde ebyo nti gwe ne bwekibanga kikutuuseeko kisobola okukwatako n'ofuna obunafu mu mubiri ng'okankana nga tokyasobola nakola stamina avaawo kati bw'amala okuvaawo bw'oba mwana wa buwala nga weebase n'omuntu gw'otamanyi bwe kimala okwegatako mu tayimu eyanditwalidde wiikisi 3 lino eryenvu okubanga mu black kati kyo kirina amaanyi agatalinda wiikisi 3 wabula agasobola okufeedingisa n'ofeedinga n'ogwerera ow'emyaka 18 ku 2 n'odda mu myaka 3 emyaka 7 n'ofa ng'okadde ng'olinga mwana wa myaka 10 ng'omubiri gwonna guboose kati jjukira nti omuntu ava mu bwana omanye dda Katonda bwe yali atonda ensi eno yasindika lumbe jjukira atomera gwasanze lumbe bwe yaka ku nsi yasangawo abantu 3 omwana omuto omuntu omukulu n'omukadde naddayo ewa Katonda n'amubuuza ndeetaani sanzeewo omuto n'omukulu n'omukadde
mbu Katonda n'amukuba enjala mu maaso bwe yaka ku nsi buli kyasanga atwala butwazi teri muto teri mukulu teri mukadde so kati process gye tuyitamu ebeera ya time bweti ti omuntu ova mu buto n'ovubuka n'okula n'okaddiwa kati bino birina amaanyi aga shortcut kye bayita quantum lemu nti mu timeline osobola okugamba nti kati bw'oyita mu Stargate n'ogamba nti kati mpise mu Stargate njagala genda China mu dakiika mu butikitiki kati bw'oyita mu Stargate n'oteeka mu coordinates eze China nozireactinga bwoti anti zezibeerako zifaanana bwe zikyali mu Lwehiburo kati osobola okunyiga amapeesa gano n'ogenda mu China mu katikitiki naye ate bwe tukozesa ennyonyi okugenda China kijja twala essaawa oba ennaku kati wano oba oyise mu timeline kati mu timeline eno erimu kye bayita shortcut kye bayita quantum lemu nti ngenda Kampala naye bwe nva Nansana shortcut eno ejja kundwisa jam okuva wano notemera wane Kasubi n'ogwo wandegeya n'ogwa mu kibuga mangu n'oguyita Wabakuli kati eno quantum lemu ye system eri mu bitonde bino nti kyo bwe kikukwatako kikunuuna n'okaddiiraawo mu katikitiki n'ovunda n'ofa ng'okaddiye omubiri nga gulinga ogubadde mu biseera ebibaddewo mu maaso naye nga totravolinze kutuuka mu biseera ebyo kati ye challenge abaana ab'obuwala gye bagenda okusanga twalabanga ebinigeria nga Lucifer ajja n'akwatako n'akunuunamu omwoyo wena n'obuuta n'obabuuta kwegamba abaali bookezaako ebibira twayokyanga ensuku z'amatooke oba ebikajjo ekikajjo ne bakyokya ne kikaddiwa ne kiboota ne kigwerera oba bw'oba oyosa ebigundi ebikoola bya ffene kikwata omuliro ne kyegolola ne kimala okwegolola ne kiboota ne kyefunya ne kiba bwe kiti kati ye time gye tugenda okugenda nti omuliro gusobola okwokya ekintu oba olupapula ne lwefunya lwona ne lufuuka evvu mu katikitiki naye ate lwandibadde lukaddiwa ne lulwawo mu myaka nga 2 lukikolera mu dakiika eyo kati aliyeni zino ze baatadde mu bantu kyezigenda okukola naddala abaana b'Abafirika saasira abazadde abatwala abaana ku masomero ku ssaawa 11 mugenda tandikanga kulaba mu bitundu bya Afirika byonna 11 ez'okumakya nti omwana abadde agenda ku ssomero nga mulaba oba alina kaadi ye oba alina ebimwogerako nga ku kifaananyi mwana muto naye ng'afudde akaddi ye omanya nti kireptinian kimulidde oba kimukozeseza kijja kuba kimunuunamu obulamu ne source eya DNA oba embryo gyekigenda okusika naye kankubuuzemu katono nnyo kubanga omuntu waffe atulaba ayinza okweraliikirira ennyo nti abantu bano bwakkakkanya emyoyo buli lwogera ku bareptilian abo omuntu yandibadde asuubira birina era kubeera mu Bamerica biri eBamerica byegaddange Bamerica naye no mu Afirika biyinza okutulumba ne mu Afirika jogera Afirika yemu ku nsi erina obutonde obulungi kyekisooka ate yemu ku nsi ekigenda osinga obireeta wano Afirika yemu ku nsi esingamu eddogo ekirala ekyokubiri yensi erimu ebibi tulina eddogo lingi eddogo liyitirivu ate mulimu ebibi bwenjogera ku bibi obukyayi ku mutima kati ebitonde bino bisinga kukozesa fiya na butayagaliza buli woba oyagaliza omuntu okufa obosse oba oze ku saidi ya stand kati bigenda kukozesa eyo emanduso nti emanduso eyo yejo biyambako nti wano tusobola okukola wishi n'ogamba nti gundi lyandifudde nazuuka nga mufu kubanga tulina ennimi bye tulina ozikozesa si bye tukozesa okitegeera kati yeyo challenge egenda osanga naye ebitonde bino ekyasinga oleeta obuzibu ekibadde kibiziyiza okubeera wano mu Afirika nti waliwo golodi wano mu mawanga ga Afirika waliwo golodi ate nga amerutingira buli wamu nga vibratinga nga sigino z'ennyonyi abazungu nga ne bwayemerera mu bbanga golodi asobola olabika naye golodi gwe basaanuusiza tosobola Amerika ne booyisaamu ennyonyi mu bbanga bamulina muyitirivu naye ate muzibu nnyo wakutracking kubanga aba afudde mu ttaka naye ate ono ali mu ttaka
abasobola oweereza sigino satellite zimulaba mangu enyonyi zijja ne zimutrackinga kati ogorodi mu kusindika weevuze ezo yabadde aziiza ebitonde bino kati buli webifuna sisitimu y'abaana abato bijjeyambisa mu kubanga bisobola okusurvivinga ne sawundi eriwo kubanga bimakinga nayo then ebitonde bino ekyabiziiza nga byali bidde mu maekereziya ebiddekopa era bw'otunulira ngenda kuteerayo ka vidiyo kano bw'otunulirawo nga bakulaga nti Octoria si yonna teriraana muntu alina kopa teriraana muntu alina gold teriraana muntu alina silver teriraana muntu alina ekintu kyonna ekya minerals nga kyanneki abasambi bamwe ab'emipiira bayambalanga edda amasaawa aga gold abaaliwo abatuufu bamusician ng'ayambala essaawa naye kati bambala aluminium oba vibranium essaawa n'olwa nti ya $5,000,000 eza dola nga ya bbeeyi nnyo kubanga vibranium takosa nnyo bitonde bino naye essaawa eya gold copper silver abasinga obungi mutera olaba firimu bya zivampa ne bagamba nti essasa erya silver lyerigina fuja abasambi b'omupiira kati balina obuguwa bwe bambala bwa red tunulira ku serembo ow'omupiira ojja mulabako akaguwa nga kategeeza kyako red bwe bumu ku symbol line mwe batambulira line ey'okuyiwa omusaayi saawa zino ebitonde bye byatandise okujja era be bimu ku byatomedde y'omuwala eyabadde mu South Africa yabadde arowooza yeebase na muzungu omuwa akasente abazungu bagenda kujja naye nga si bazungu munda so abantu nze nali noonya n'ekitwaza abaana ku masomero saawa 11 omusomesa atuuka saawa 2 omwana omukeza saawa 11 kati abagenda soma tutya jamu ng'omusomesa atuuka saawa 2 kyogamba ababoda nabo jamu abakwata ezo saawa zo abaana mulina obatwala mugenda tuuka gye tulaga mu maaso nga baana ab'obuwala mubakweka omwana w'obuwala ng'akwekebwa ng'afuka era mbalaba wano mwambala mini ne mugenda mu biduula ne musulanga mukola zi challenge ku TikTok nga mwambadde bwereere mugenda kubanga muyigibwa ng'omwana ow'obuwala omukyalo okuva ku myaka 5 kudda waggulu nga oyo aba takyali kwegamba oyo nga yali safe kasita aba ava mu nsonga nga takyasobola kuzaala kiba tekyasobola kutracking oba okuliraana naye ng'oli muwala we yenna nga myaka 2-3 mmwe abalimu ekiriisa kyabiri omaye abasajja bwe babebakako bagamba mubazaamu omusaayi kati waliwo bwe mugenda oguzaamu nga mufiira nawo era ebino ebintu ebiriwo ebitambula ebyo tebiteekebwa mu mawulire kyovula waliwo diversion ey'olutalo okuririizinga buli kimu bajja teekawo wano entalo bamale bakomewo nga abaze okulaga nti tuze kuyamba naye ng'ebitonde ebijjiddemu birina amaanyi agasobola okushifutinga nga bwe kimala okukuta kifuna eddoboozi lyo mu katikitiki ag'amaanyi weegali era omanyi bwe nali omuto bintu bingi binasobolanga okukola biyitirivu naye ndowooza olw'okuba nina ku gavumenti obusungu nja kusooka mbe nga agisonyiwamu ndireactingemu ndabe oba nyinza okweyongerako n'okusinga wano wendi kubanga amaanyi gange gakendeera so naze nga mbalaga juza obutambi awo nga mbalaga nti mu bwengulu obw'enjawulo mwatandise okugendamu kye bayita emiwaatwa kye bayita wormhole oba poto poto kyekituli ekibeera mu bbanga oba ekkubo eribeera mu bbanga baatugambanga nti amakubo gali eggula oba enzigi mbu nga ligenda mu geyeena oba mu ggulu kati geyeena mu kweggula gye mulinda waliyo poto ezigenda otandika okweggula oba nga emiryango egigenda okweggula mu bbanga nga wateekawo ekituli ne wabaawo engeri ya rushirudi oba olusanyalazi nga buli oyitamu otuuka mu kitundu ekirala ate nga si kyaku nsi naye ebintu ebyo byonna biri mu kukolebwa abantu naddala abafirika be bagenda obbireta kubanga trans agenda z'abazungu abafirika be bazifollowing kati bwe baleka omudugavu na reactingira ku tekinologi tusobola okukola tekinologi ng'ali modified nga takosa butonde ng'ate omuntu asobola n'okufuluma firmament batya ebitonde bino byatya nti tusobola okureactinga nnyo ne tuza abajjajjaffe
ne bateekawo department eyaba archaeologist okutandika okuvumbula ebyasigalira ebyabaddugavu kubanga ebintu abafirika byonna bye baakola byali byekuusa ku bajjajjaffe omwali n'ebyo bye baatwala ba archaeologist omuli ebyasigalira ebyabafarawo ne babisa mu ndabirwamu nga tebikyasobola kufulumya vibration oba sigino kati gwe bova wano n'ogenda mu Washington DC mu museum ojasangayo ebyabajjajjaffe bakiwanukamu nga bababumba mu gorodi kati gorodi oyo bw'abeera wano abasindika frequency ku mind oba mu system eva mu nvi okuddamu okuupgradinga n'ojjukira ebyabajjajjaabo n'oliactinga n'ofuna feeling mu nsi yo naye kati bakuliyetinga obukyankala n'omwe baleetera politics mwe baleetera zino emipiira tosobola kufuna mind yo ng'oconcentratinga ku mipiira tosobola so mu butonde bwonna kyova olaba bajjajjaffe abaali tebasoma abaali tebalina kye bamanyi baberanga ne kopa okwegobako egyo emyoyo bo bakozesanga spiritualize nga babeera ne kopa ng'omwana bw'atuuka mu bufumbo tewabaawo kuyomba n'afumbirwa yiri eri n'abeerayo ng'alina ebisolo naye era nga tatenguka ate nga yeezaalisa eddagala teryaliwo twakozesanga ebya nature abantu abasinga obungi balowooza okumanya kuli mu bitabo mbugenda osome ebitabo onootegeera okumanya kuli mu bitonde n'obutonde Mama Tayo nsonyiwa mu katono nnyo nkusale ekirimi katono olina bw'oyogedde ensonga ya kopa nenzijukira omuntu gwe mbadde sinaba kunyumiza omukyala ali mu nsi ya Canada naye ndowooza nayogedde naye sabbiiti nga ssatu emabega kuba guno omwezi nozo gwali gutandika butandisi naye neerabira bwerabizi ndowooza okukuleetera emboozi omukyala oyo musawo ekituufu munnayuganda weeno waffe naye ye alina kyeyeewuunya yaŋŋamba nti already mu nsi ezo ez'abazungu balinayo kopa era ebikomokomo gyebiri ebya kopa bingi naye yagamba nti ekituufu Kalule sijja kulimba ampita mwami Kalule sijja kulimba kirabika kopa ono gwe batuguza gwe bajjeeno n'oyo ava ewaffe mu Afirika nga Matayo bw'atera okwogera ku Afirika nti yeyina ebirungi ebisinga kirabika yawukana n'aŋŋamba nti omwami we bulijjo alina ebintu ebya kopa era ng'ebuli ebigula n'abibiba nabyo bibayambe ku nsonga naye n'agamba nti bwe yafuna ono gwe twamuweereza alina bwe yalaba ebintu nga bikyuka waliwo n'obulwadde ndoze omwana yali mulwadde baali batuuka n'okumujjanjabako ne bamulongoosa naye nga kibulamu naye n'agamba kopa okimanyi nti mu myezi 3 nabadde Kalule mmaze okubanga ndaba results eziva mu kintu kino kale nenjagala okukaleeta kutegeera nti ddala kiyinza okuba ekituufu nti ffenna tuyinza okuba mu nsi yonna mulimu kopa naye nga bagamba nti kopa w'egindi ate ayinza okuba nga mulungi okusinga mu kusooka kwa byonna ebidde ebyabeeranga ku mizikiti wekereziya byonna byavaawo naye okusaara kwonna bwe kwatukanga oba okusaba bakubanga ebidde bwe biti kati olaba ekidde kino kisobola okwabya frequency z'ebitonde bino ne kibanga kifa olw'eddoboozi lino ebisinga obungi ngenda kubamba kuteerako awo naye eddoboozi eriva mu kadde kano lyamaanyi era nagambye nti bw'obanga tolina kadde kano beera ne kapa waka lwaki lubeere ne kapa waka kapa eno ebbugumu erigivaamu mu bwoya bwayo n'amaaso lenzi z'amaaso gaayo zigoba emizimu lenzi z'amaaso ga kapa zigoba emizimu era n'ebbugumu erizivaamu digoba ebintu byonna mbisema muntu aze waka alina byasuddewo kapa ebeera wabweru ng'ekiro ekaaba ate bw'omala okwera olujja lwonna n'esirika kubanga wabaawo ebiriwo so ebidde bino baabiwera mu makyaki okubiwera mu makyaki byali bikozesa frequency eziziyiza kati kino ekide ng'okirina teri okuteriyase kuliranga ng'oyambadde kopa buno obukomo bwe tubaguza mu mubulaba ng'obw'okusaaga naye bulina engeri gye budetectingamu obulamu bw'omuntu mu ngeri zonna ebintu bino bye baatadde bigenda tuuka ekiseera nga temukyalinawe musiza nze mbagambe nti Africa ekintu ekyo kijja kweyongera era mujja kuba nga mulaba ebimeke nga byeyongedde mu Africa si kugamba nti lwaki biyingira bijja kuba byeyambisa abaana
era wano wenkugambira nti human traffic egenda kweyongera mu Africa. Abaana nga babula nga bazuula mirambo. Era buno obudde kana akadde okalaba mu Indonesia oba mu Bulaaya eyo. Edda twarabanga bufirimu bwa Jackie Chan nga babuda bakona obudde buno. Okubeera mu concentration yonna bakosanga ebidde bino nga bwe biyambako oba emirere nga bwe biyambako okugula mind n'okuba nga asobola okumanya ebintu byonna. Naye kati tebasobola kukubira besi ya Suna Ben tiene kuyamba okuba nga ofokasinga. Okirege? Ebinyanya tebisobola kuyamba kufokasinga. So ebidde bino bwe kinoonyerezeeko ebweru naddala mu Buyindi n'awantu awalala akadde kano ojja kasanga bakakutunda omutwalo gwa $1 kano nga ye first aid mu medical ne balyoka bakukwatako. Bino ebintu birina amakulu mangi mwe temwamanya lwaki babigoba mu makyaki ne mwekerezi kubanga bino ebitonde mu kusiruwaza birina okubeera mu makyaki. Birina okuyitira mu bakulu abatwala mu society abatusomesa eddiini. Kati bino ebide byabeerangawo nga bwe bakikoona omuntu ne wabaamu omuzimu bakamunguluze ng'amuvaamu. So nti kyonna ekyandibadde kikosa ebintu ebyo okujja mu masinzizo babijjamu. Basalawo byo byennyini byaba influencing okulaba nti babijjamu byo bisobola okujja okututabaala obulungi. Kyova olaba nti ne system ezijja omuzungu ye muntu Africa gwetunulira ng'omuntu omugezi naye avaayo n'akukubako ekintu kati mukirizibwa okulya ebisiyaga nga tokirina na mind ng'ekintu ekyobusiru. Ekirala ekyokubiri njagala tuteekayo vidiyo eno ngenda baterayo vidiyo eno musobole ogyekkaanya obulungi. Abazungu ebintu byabwe tebaagala ffe tubikole. Gwe bw'obeerawo ng'okolagana n'embwa ng'ozanya nayo bakugamba ekigambo kino wamanga zirimu obulwadde zirwaza. Naye omuzungu ne juice amunywa n'enkima. Ate era bw'otunulira feesi y'enkima obulungi ekusiigira ekifaananyi ky'omuzungu ekirungi. Olaba zino gudi ze batugamba mbu baakolimira simanyi zino embizi enjeru mu Bayibuli ze baakolimira simanyi Yesu ze yakasoma ezo ze baasinganga okukozesa mu kugeneratinga zusi ze yakozesa. Yena bw'otunula sikini y'embizi enzungu bw'omala otunule ne sikini y'omuzungu olabe bwefaanana. Abazungu bwe mulaba mubalabira wano mu ferute ya firimu naye bw'omutuukako alabika bulala. Bino ebibeera mu firimu sikini y'omu firimu si ye sikini eya reality. Abawala abakyala bawangaalira ebweru bakubuulire omuzungu bw'atuya naawunyanga ki abamu olubwabwabwa empunya gyawunyamu gatuyanye ya lubwabwabwa lubizibizi sikimanyi era bajja kukubuulira. So mwegendereze nnyo mu abatwala abaana bammwe naddala e Bulaaya mutunuulire nnyo mu following ennyo. Gyo olunaku olw'ejjo Traore yayisiza statement n'agamba nti ye omuntu okwesiga omufirika president wa Africa at least akolaganamu n'omuzungu omu. Nandi Gaddafi we yaleeta proposal mu Africa abakulembeze ba Africa be bamulyamu olukwe ate ne batuuka okuta Gaddafi ne batawaayo ne batabaako na kye baakola era mu byamenshonize mwabaddemu ne president wammwe Ibrahim Traore yamwogeddeko owe Uganda ne mu kulayira bamuyita wano ogundi wano wa Kenya Emmanuel Macron we yabeeredde wano Kenya bamukubira essimu. Babakubirani Traore ne bamukubira n'abuuza ne bamugamba jangu waliwo conference gye twategese erimu Emmanuel Macron n'abuuza Macron waawa mpozi tewe France esangibwa mu East ki ndya eri mu Bulaaya n'agamba meeting eziteekeddwa abazungu ze sizijjaamu n'agasinga abadde mu Africa munnaffe nga ye yatuyise n'andize naye bw'aba muzungu sijja. Wiiki ewedde olwabadde lwakutaano Bill Gates yali nnyonnyonyi gana mawulire tebaagabalaze naye nze kambabuli yali nnyonnyonyi alagawa yali nnyonnyonyi n'agenda mu Burkina Faso najja n'ebikutiya bye mbu azunga ne ssente ze mbu ye yayise etteeka mbu bw'aba agenda kufa ssente zayagala azigabe mu bantu eyagale yakitugamba. Kati yasitudo ssente n'azitwala mu Burkina Faso yabadde yakatuuka ku airport bwe
nga bwolaba entebe president namugamba mpozi oze kukola ki mbonze ndina omutima oguyamba zize kugaba sente yamugambira okyukirawo tetunaba kuyita buyambi bwamu era olunaku olwejjo Traore yamadiriza okavalinga amabanja gabanjibwa Burkina Faso tekyabanjibwa yadde n'olwataano abazungu tebakyagibanja yamaliriza ddo gisasula Burkina Faso yemu ku nsi eziri free right now era tebakyogera olwokuba nti tebaagala bakole ki ekyeri mu Senegal bali mu kwekalakasi President Sonko yayingira ne mukwano gwe mu bufuzi mukwano gwe yewoze mu Senegal yabadde ebbanga lyebali bakamala ery'emyaka 4 nga sente bakeewolo 10,000 nga wa MF ze babanja yamufubutukiddewo n'amugoba abantu ne beekalakasa n'agamba attention eyatuleeta yali teyaliwo okukwatagana na muzungu twali tulina okukolera abafirika okubaako kye tuwongera kubanga sente za Senegal zibadde za kutumbula baddugafu nga bwolaba Burkina Faso ande n'erisande ejja yonna okwetooloola ensi yonna Arsenal ejja kuba ejaguza batunze nno n'amakanzu Arsenal ekikopo okwetooloola ensi yonna Arsenal ejja kuba n'ekyegenda kukuba akeekulisa okutwala ekikopo kya Champions League wa Premier League neteekateeka y'okubawa ebyokwerinda kubanga gwe mu kujaganya kuno tosuubira nti n'abalala basanyufu ng'abatiimu endala tuweze Man U, Chelsea ne tiimu endala mu kujaganyako bayinza ate okulumiramu obulamu bwe ne bubeera nga ate bukolebwako obulabe so tikatutunuulire emabegaawo juzi nabadde naakavaayo vidiyo eri mu nnaku nga 5 ku 6 gye twasemba okukola waliwo gye twakola ne gye twasembyeyo vidiyo eri mu nnaku nga 5 mu 6 ndowooza ey'olwokubiri nabagamba nti Ebola yabadde taliiyo President Museveni yalimba naye sofa nti obulimba bwe gavumenti ya Amerika yazeemu n'ebwanika onfunye bulungi sinakufuna kubanga batugamba Congo Ebola era ne bamwita bundi bujja Ebola yabaluseewo Congo so ne bayimiriza okulamaga okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 ekiyimirizisa nti abakongo bayinza okujjira mu balamazi ne bajja ne basiiga eggwanga era olw'okuba nti omukulembeze atwagala nnyo ayagalaani abantu be bakulembera nti n'ayimiriza olunaku olwo bano obutasobola kusiiga abantu kubanga tuyinza okufuna cases nnyingi kakati mu kusookera ddala obulimba bulinga bwogamba nti mbu Yozefu yekitaffe mu Katonda Yozefu yali muzungu kati gwe muddugavu oba omwagaza ki gavumenti eno ekisooka mu byonna njagala mbagambe nti yesinze okwavuwaza bannansi era nkozesa omukisa guno okubagamba nti bino bapropaganda bano bakasuku be bawa ssente ne batandika obanyumiza mbu simanyi mbu eggwanga bwe lirikyuka mbu wajja kubawo omusaayi oguyiika bafranga shuma batera obyogera n'abarokolerokole ba agenti ba blogger state agent nti bo baliwo okunyumiza abantu naye gavumenti eno ye yavuwaziza abantu okutuuka mu ssali balimu lwaki nkugamba bwenti nti mu kusooka president yavayo n'agamba n'ayisa ebbaluwa ku mukutu gwe n'agamba nti Uganda erimu Ebola owulira nti okulamaga tekuliiyo ebintu byali mukukola minire yabiteekawo amin yagamba Uganda yagamba Ebola ali Congo n'agamba okulamaga kuvuddewo era balegenda kwetegereza nti kati okulamaga babanga bakugobya ekitegeeza nti Ebola ayinza okuyingira wano amawanga agajja okulamaga wano e Uganda si Congo yekka ekirala ekyokubiri banditaddewo singa kwagaliza ggwanga wandibaddewo terms and condition Congo weerina okuyita nga bakola test nti omukongo ajja nga talina ayitewo abanakenya bajje abamalawi bajje abezambia Mozambiki abava Tanzania abava Sudani bajje ne bannayuganda baramage lwaki tebakola ekyo bagamba bateekawo measures ezetekongo kati omuntu bw'afa wano e Uganda eggwanga nga teriyimirira
eggwanga lisigala ligenda mu maaso. Kati lwaki tebayimiriza ab'e Congo bokka ne Rwanda gye yali? President Museveni ekirala ekyokubiri teyalina buvunaanyizibwa kuvaayo n'ayogera eri ensi nga si musawo. Yeebuuza yani gwe yeebuuzaako wali omusawo yali abyogedde. Ekisooka mu byonna President Museveni bwe yavaayo n'ayogera number 1 okugoba abasuubuzi ng'agenda kulayira mu kibuga yali atya nti bayinza okwekalakaasa kyekimu kyeyatidde n'agamba nti abantu bayinza okujja kabineti ye byemuwa ne balaba nti abantu bayinza okujja okulamaga ne bagamba byewalayira tetwabitegeera byabakama teyatunyonyola bisembayo kati ebyo byatya abantu okuŋŋaana okitegeera byebyaviiriddeko okugamba nti Ebola taliiwo era bwe yamaze okulangira nti Ebola waali minisitule y'ebyobulamu yabadde tenavaayo kwogera okitegeera bwetudda mu mateeka anti wulira bwetudda mu mateeka omuntu omu kyogamba abakansa tebalwala bafa buli lunaku abakansa mulimu n'obulwadde obusinga n'Ebola obutta abantu buli lunaku ne bafanga 6 lwaki beekwasa Ebola anti kansa ye akwata mu ngeri ya njawulo naye ono asinga kwata nnyo ng'abantu bakuŋŋaanye kyogamba Ebola yerusu biki ebyo kwata mu ngalo yeriwo yoka bandiganye abantu abava e Congo ate nga minisitule yali erina okwogera Museveni ye yabingizaamu feeling ez'ebyobufuzi bwe buzibu bwe tulina wano kati na blocking abantu okulamaga omanyi abantu sente Uganda zekola mu kulamaga sente nyingi walona abali mu mabanga naye olw'okuba nti tebaagala Uganda abantu bakulaakulane ebyo byalina be project byalina otuleetera nti mugaleewo okulamaga okwo Amini yakuleeta ng'ayagala abazungu abafirika bajjukire bafirika bannaabwe nga Amini bamaze omugamba nti bafiiririra eddiini nga tanakonfaminga n'agamba mu kifo ky'okugenda e Roma Bannayuganda bavenga wano bagende Rome n'agamba mugende na mugongo okuva buli gwa 6 nga 3 tubeere nga tulamaga akikola mu 1975 n'essaawa ya leero sente zekyakakola mu biseera bya Amini yakikola teyalina parliament ku gavumenti ya Amini parliament teyaliiwo era abantu abamanyi ku gavumenti ya parliament teyaliiwo naye mu parliament eyo butabaawo amasomero ge yazimba ge bakyasomesezaamu abaana amalwaliro ge yakola ge basomesezaamu abaana tukyali mu ya Amini ebyo bizimbe bya poliisi nti buli project Amini amawanga ge yali abanja sawa ya leero ge gatubanja okufa obufi kituufu getwawolanga nti gavumenti bwe betugamba nti yaleeta democracy bweba democracy erimu ebintu bingi abaana abali Saudi abo balaba bawola abantu ne babanyaga naye omwana atuuka eri n'atoba n'alaba nti nekyali wajjakole yadde bayita mu mbeera embi naye akasente kabaawo n'awola mukwano gwe naye alinya jje ekyo batalimo kwagaliza munno naye tuli myaka 4 mugumu ayagadde alabise sipiika bwe bamala omulabisa then naffe tugambe tumuwe attention naye era ffe tukkiriza nti omusota ne bwegweyubula gutya gusigala musota amagito galeka bweru so gavumenti president bwamala okuvayo n'alangirira COVID-19 kati njagala olabe nti Ebola njagala olabe katemba wa gavumenti eno nti aliwo okusiranya abantu America olunaku olw'ejjo yagenze ku CNN negamba bino ebigambo amanga negamba nti mu Uganda visa zonna tuzisazizaamu tewabaawo munnayuganda era addamu okutambula oba mukungu oba ki tewabaawo kintu kyonna n'abantu bonna amawanga gonna n'agagaana okuddamu okugenda mu Uganda. Ebola, you said Ebola. Yeah. Should Americans be concerned about Ebola? I'm concerned about everything, but certainly am. I think that, it's been confined right now to Africa, but it's something that has had a breakout. I could ask Bobby or Oz to say a couple of words about it if you'd like. Do you want to do that? I think Heidi Overton is going to come up and give us a few words here. Dr. Overton. Thank you. Thank you, Mr. President. Today, the CDC held a press briefing that provided a lot of the answers and information, but we have stood up a full interagency response
The Department of State, the CDC, the Department of War, everyone is fully involved in tracking. Today we do have and announced today at the press briefing there is an American that is symptomatic and has tested positive for it's the Bundibugyo virus, a strain of Ebola. That American, as well as 6 other high-risk contacts, are going to be taken out of that region and taken to Germany. We want to thank our German. Museveni yaragede Diana Atwine najanga duka misinde nada kumawulire nti now Ebola eweddewo. As I talk now, we don't have Ebola in the country. The one who've been taking care is improving and has tested negative, and soon, once she gains strength, we will be able to discharge her. Eweddewo mugijanjabisizaaki ate nga mwabagiranga okitegeera nti ebyobufuzi babirese mu bulamu bw'abantu mu mirimu gy'abantu ayimirira eri n'agamba nti Ebola kati tugaddewo abantu badde bateeseteese bamu basasula ebife na mugongo okukola kati Amerika bwe maze okubulookinga nga amaze okyogera kati ate dakiika yemu ayita ministry y'ebyobulamu gyasindise mbu yebeekola ki yeberangirira mbu obulwadde bwaweddewo babulwanyisiza eyayogedde nti obulwadde babulwanyisiza nga teyabulangirira okitegeera kati lwaki pulezidenti yetavaayo okuwandiika baruwa n'agamba nti olunaku olwaleero Ebola ekendedde yasindise Diana Atwine nti biri byali politics kikimu kye baabakola abanakenya bwe bamala obatta wano baali bawambye byobufuzi bwe bavayo ne boogera ku mikutu ne bagamba badde kasaanye babatulugunya Museveni yavayo nga bagamba nti omwezi gwaffe ocean yaffe era jaffe TikTok yonna neewumbikirawo ku mwezi Mwarayide naye bagenda bafuga bubi ababaddewo ng'abajulizi ab'NRM nabalabanga bali emmere ya kanaana ataddemu emitwalo ena okuva lwaki tulaze mu Kampala kulya mmere kulya kakyere kawalaaro gakyali manyi kyovana Museveni akyabalina mwezi mutaano era bino byonna ono Katemba aliwo Museveni yatya nnyo Anita Amongo yamutya nnyo kyova olaba nti yatuuse n'okwagala at least okustoppinga eggwanga lyonna omanyi ekireeta ekyo nti ebiseera ebisinga obungi ng'amutyako ki abo abakulu abali mu gavumenti barudde mu gavumenti tebamanyi naku bwefaanana bagamba waliwo minisita nga ye tamanyi njala weeruma bino byogamba mwana mpulira enjala ennuma ye tamanyi enjala eruma etya tunulireyo Jacob Oboth gwe bagenda okuwa bwa sipiika ateekateekeddwa enkyaseeko egenda tuula naye tunulira oyo ateekateekeddwa gwe bateeseteese ye yaleeta idea eyatogikwatako n'agiwa pulezidenti nga bagenze ku pata ya pulezidenti 2017 kati babadde balina omusasula bwe batyo togikwatako bino ebyali mu palamenti ne bakuba ebikonde ye yagireeta kati onesigoti oyo nti agenda kukolera bannayuganda nze mujjukira mu sikando z'amabaati ebyo byonna abibaddemu wawulirako nti yali ku CID nti aleka kwewozaako so system eriwo government eno eriwo ekuriyetinga ebiwayi byonna okutubuzaabuza mu kutubuzaabuza engeri gyezanya mu politics era kyandibadde kirungi oba oliawo cabinet netuyamba netusaasira ne parliament nemuwera ebintu bya politics mu business z'abantu kubanga mutira abantu mwabatwavuwaza ogenda leeta ekiteeka nti olwokuba otidde omuntu oba otidde byakwekalakaasa amagye agaliwo galeeta ogateeke mu Kampala okulamaga gwena mugongo buli lunaku wabeerawo security ebeerawo kavalinga abantu naye teri kisinga kwewuunyisa ministry evaayo oba president oba gavumenti nereeta ekiteeka ekiryawo nga kyakisiru tesoose kutunulira bintu by'abantu bikoseddwa bitya neeyiwawo buyiyi abantu ne bafiirwa ne bavuwala ne baddayo abantu bali mu lwoni tebatunuulira kati bali mu kutulaga sente sipiika zaabadde nazo gavumenti y'NRM bwebeegamba nti sipiika mubbi nnyo neetuka okumwambulula kwegamba kyebaatulaze kiringa okusanga abafumbo nga balwanagana musajja n'aweebuula omukazi ne mubeerawo ne mutandika okutunula ne mwegatta ku musajja weebuulira ddala kimalaaya kiki naye ne weerabira nti naawe enkya kijja kukutuukako
ekisooka kyetulaga tetulina kugyerabira nti nabo babbi mubbi munaabo bwaba yabbye bo nga tebatuleeteranga sente ze babbye ezakyoga mu bazikozesa ki bali baŋŋambye mbu omubbi tayagala bamubbe sente ze basolooza emisolo zikola ki singa okibuuza kubanga buli budget ng'okibuuzaani gavumenti ati eri mu kuswaza Anita Among nti sente ze batusoloozamu kyogamba Anita Among yayingidde mu myaka 4 ababbi abakabba gavumenti eno Anita Among akwata ekifo nga kya 15 ate ne mu byobugagga bye bakabba oba ebyobugagga bya Anita byabali bikubisaamu era ebya Anita Among emirundi nga 15 oshirage bali tebeeraga nobanga tebeeraga waliwo ebintu byetugamba nti byansa omanyi lwaki Museveni tayagala boogere ku Amini nti Amini yafuga emyaka 8 n'awala ensi nga 9 Singapore eri omwo nayo Dubai terimu Dubai mwere ebizimbe Amini bye yagula ebiri mu Bungereza ani abisolooza factory Amini ze yaleka wano zaaragawa ku myaka 8-9 kale tubale ekinene nnyo myaka 10 oli ali mwana n'enguudo zikyamulemye ne tetulikulaakulana abo batokumya mu bantu omuliro sekuma mu bantu omuliro mbabuulire ekituufu kwawo ne gavumenti ekimanyi nti emisolo gyonna egiriwo tegirina we giwolereza muntu wa buli gyagikola bakuleega omusolo naye ne bw'olwala tewali kasession kwolwaliramu ne bakujjanjaba agamalwaliro ag'emulago ogawulira ago ngalaba n'oggala ojja ogendeyo ne kamera lunaku lumu nga weekwesa olaba abazadde abali awo wansi nga baganya omujjanjabira 10,000, 15, 20 nabaddeyo kyokka nga lya gavumenti nabaddeyo kawe kawempe gavumenti ne bw'eba ereese eddagala era nayo kino kigikuba ne bw'eba ereese eddagala bo bennyini balibba ne babitwala mu malwaliro gaabwe wano ewandegeya waliwo kiriniki bw'oba ogenda longosebwa kansa oba eddaga okulongosebwa kwonna ng'ogenda kukolebwako sajjali ogenda mu kiriniki buli musawo ali mulaga agimanyi naye okugulamu eddagala muganda wange litandikira ku 5 aga mu ggwanga lya Muse kyokka tulina ebitongole wano byonna byesibye ku Anita Among ati focus yonna bagitadde ku Among ebyo tebabinoonyerezaako ejjo babadde bukeddeya ewa maama we ne ku nnyumba ye omukyala bamuswaziza naye raffe barugera nti gotise kitaya ali kikutisa gotise kitaya nawe olifa kitaya era ne gavumenti mu gavumenti mwennyini meeting zonna ze baatuula be baayogera byali bakufuga okumala emyaka 5 bali mwana mugumu naye emyaka 5 giyinza obutawera naye kinga bagamba nti baali bapulaninga mbu bagende nga ono wafugako 5 oli afugeko 5 oli afugeko 5 kyekyagisa Besigye mu kibiina ekyo n'atandika ekiki FDC mu ezo zaali history kati dokita yali asobola kufuga ng'ate waliwo bajeno anti oli yalina ku Kano waliwo Banyakairima waliwo Bakayihura waliwo Salimu Sale bamama Mbabazi abo bonga tebakisongamu yali teke ya Besigye gye yagiramu okufuga okwa eya opposition ne bakyalibe anono gene yakafe yalina eriiso eri tumwinda naye yennyini yali abyogera ebyo webi nti baali bateesa nabadde ntunuulira ennyumba ze bamenye saidi zeyerukunjiri mwankole amawulire g'NTV ojogera kyanagamba nzijukira amawulire gawana e Buganda tegakavalinga bya mu kyalo byewaffe anti wano tuli oshege naye gavumenti yagenze ku biteeka bye yaleese bamenye saidi ze yankole bamenye amayumba g'abantu nentunuulira gavumenti eno nengamba kituufu naye Katonda yakyusaamu bukyusa naye ate omanyi mu bulamu bw'ensi eno mulimu ekizibu kyowona ne wajja ekirala okitegeera kubanga twawona Amini yatutasa Abaisirairi kuba be bandibadde wano nga batwesibyeko then mu kuwona ekyabaisirairi nti ebintu babikola kati bw'otunuulira amayumba g'abantu ge bamenye can you imagine omuntu abantu babanyigiriza buli seshoni yonna obuyekera tebuliko nsikosebo buli seshoni yonna era buli department yonna
bajinyigiriza ekisusu bamenya amayumba g'abantu ka video yako karabe bamenya amayumba g'abantu waisewo wikisinga emu emabega NTV tebikavalinga olwo TV endala eri waliyo TV zaayo waliyo Safari tayari kavalinga kyogamba faabe eno tetulaba gabeeri tebarabaga eno TV zikola wano oka lwaki NTV tetwalayo eri balipoota oba bukedde bamenya amayumba mbu tebali ku plan ag'abanyankole siga abanyankole wabula gali mwankole bagamenye ennyumba z'abantu nga newe bamenye baliranye kumpi n'ekkubo sigamba nti mu tawuni wakati wabula olw'okuba baliranye kumpi n'ekkubo n'omusajja bamenye mbu tawuni kansu natunulidde amayumba g'abantu neŋŋamba bano bakyalina poliisi ekyalina n'omukisa okugenda mu bitundu n'emenya ennyumba y'omuntu saawa zino e Kenya abantu waliwo omukyala yabadde awagira William Ruto bamulumbye mu nyumba ye ne bamwokyeramu ne bamutta ne saawa yaleero e Kenya bali mu kwekalakasa ate ekitali kirungi era ne bebanga bamulanga kuwagira William Ruto tebamwagala Ruto nga simulaba ku buzibu talina buzibu naye ate obuzibu obuliwo attention yonna eri wano kubanga era Ruto alinga kubanga Bannakenya bo bakizuula nti Ruto akolera Museveni akolera gavumenti ya Uganda buli kimu Museveni sebo jukira system ya wano president bwe yaleeta idea n'agigabana n'abakozi be yamalira nga eyononeseyo kuzimba East African Community yali ekoze n'olwagigabana n'abakozi be bano cabinet neyonooneka ne bamalira nga bagiguza Abamerika ate ne bateekamu mu busimanyi kati chairman wa East African Community ye Kagame ate nga Museveni yagitandika okitegeera wali agala Museveni yababa chairman paka yali alina okuba chairman nga ne bwaba si chairman naye alina amateeka ge yakolamu agamu-favoring nti gavumenti yawa ne operatingira mu Kenya basobola okukwatirayo omuntu nga bwakwatirayo Besigye obululu bwe Kenya era bagenda mu bululu obululu bwe Kenya olaba nti Museveni ava wano n'agendayo naye Abannakenya bwe bajja wano babawamba buwampi kyokka nga teffe nti gavumenti eno bw'olitunula obulungi nti mulimu n'emisango gyeze ng'ekola ku mawanga amalala abantu balowooza nti okusasulira Uganda ebbanja tebajja kusasula lya sente lyokka gavumenti eno bw'eriba evuddeko n'abakungu bokka balitwesasuza effujjo erikoleddwa bakyatubanja Abasudaani balitwesasuza effujjo lingi erikoleddwa Sudaani Kenya Tanzania lwaki tebabanja kati nga ababikoze weebali obwavu obuli mu Uganda tebuliwo nti abantu tebakola gavumenti ze zitwavuwazizza buli kuleetaleeta amateeka ag'ekisiru amateeka agatategeerekeka kati wuyo yaleeta ekiwandiko n'agamba mbu Ebola weri America olwamaze negamba nti kati tuba blocking teyayogedde mazima gavumenti ye teyayogedde mazima kati abantu bonna bali ku bunkeeke tebakyasobola n'okukola mbu bali ku Ebola olwokuba president obawa ekirwadde mu mawanga galina democracy nga si dictatorship ministries ezirina obuvunaanyizibwa okwogera era ministries nga yavayo kati amafuta tegaalimu amafuta nno bamaze ne bakkiriza nti kati gaalinnye kyokka nga gaalinnye batulimbanga ki batugamba mu tegajja linnya sibe batulimba ate batugambye mbu ebisera bye bagaguliddemu okujja wano mu ggwanga nti eri wabadde nti bali mu kyeya oba tugambe nti eri babadde bagongezza olwedde nga balutalo kambagambe kino kane wano ne bagongeza kambagambe kino Belarus America egenda kulumba esaawa yonna Cuba America egenda rumbayo saawa yonna ate Greenland then ne Greenland giveeko yagisirisa kubanga byali eyagala byatuukirira Cuba egenda girumba esaawa yonna ne gundi ne Belarus Belarus ya ekigenda okulumbya amawanga ago kansoke nkutematemere Cuba Russia yataddeyo base yayo kyeyali eziyiza mu gundi mu Venezuela kati Russia America teyagala bagirirane kati egenda rumba era olutalo lukyaliwo Iran ejasigala nga ekyalwana nani jukira Iran essaawa yonna waliyo bomu ya nuclear
egenda okuleetera ebintu okutabangukira ddala. Singa olutalo luno lunatwala ebbanga ekigenda okuleetera obuzibu mu Belarusi kiri kimu. Belarusi balinayo ente ngenda gikulaga wano. Ente eyo gavumenti ye Belarusi egikozesa nga kyabulambuzi. Ente eyo bagidesigninga bagisale wano mu kafeesi y'ente bagisale efaanana Trump. Njagala nfune bulungi bilanga ebyekiralu nayo bya ddala kubanga sale ekiviiri nefaanana omukulembeze w'eggwanga bagikuba ne makeup. Ente efaanana Donald Trump, president wa America. Kati president wa America juzi yagirabye n'agamba nti ente eyo njagala mugijewo temudamu ojinda okugipostinga. Gavumenti ya Belarus ndowooza yeeyo nevayo nerangirira negamba gavumenti nga Minister of Defense owatwalizimu yeyayogedde n'agamba nti fende tugikozesa okulambula abantu bajja ne bagirambula balabe nti efaanana Trump tugikolamu ssente era buli mwaka tugija mu miliyoni ezisoba mu 3 eza dola. Trump n'agamba nti mbawadde guno omwezi ogwa May okubanga ente eyo mugije bwe mugaana mujja kundaba akanvaamu gavumenti nja giwunzika ate bamumanyi. Belarus yagambye ne bwokomba ku mbazi ente tujja sigala nga tugirambuza. Kati nga bo beesiga ki omusajja ayogedde bebamanyitiisiza bebamanyi kati saawa zino ezo zonna ntalo eziriwo ezibindabinda kati ezo entalo ezinaabeerawo gavumenti ki kye musobola okukola okuyamba Bannayuganda ng'olutalo lumu singa wano emmere yali egulwa bweru ng'akawunga tukasuubula ebweru olaba ettooke riri mu 7,000 kati lyetwerimira. Kiro y'akawunga ke tulima bye balima ekagadde ewaffe ewamu Embaala eggulu Kasese kiro y'akawunga eri mu 10,000 singa yali esuubulwa bweru. Singa ennyama y'ente eri mu 2,000 egi singa yali eva bweru ennyama teyandibadde mu 2,200 ng'ente bazijja bweru. Kyokka Abamerika abajja eno emmere yaabwe esigala nga eri stabilized ku bbeeyi. Bakendeeza emisolo okulaba nga bakuumirako makiriyo waabwe onfuna naye ffe gavumenti yaffe enanula ssente va ku Kenya. Amawanga gonna agalina amafuta gonna gakyagakuumye teganaba nakwongeramu yadde n'ekikumi bakendeeza ku misolo egiva ku mafuta wokka nti bagabanga gabadde gayingira nga gavumenti efuta buli liita egijjako $200 eri kati gavumenti ez'amawanga amala zigajjako $1.8 kubanga lutalo wano mu ggwanga ebintu bisigale nga bitambula ikonomi ereme okugwa. Waliwo enteekateeka ey'okukyusa ssente ey'okukyusa ssente za Uganda n'okusaako ekifaananyi kya Museveni ku $5,000. Wabadde zike batekeyo ekifaananyi kya Museveni baate bamuvuma bo bennyini mbo bamuwa kitiibwa mbu akoze nnyo akoledde eggwanga. Ababyogera basiiba wabweru ba MP bamu. Ate kankusembeyo nga nkugamba ne kano okwesiga MP opposition at least wesiga ng'oweNRM. Nze nkubuulidde tulina kwongera ku babaka ba opposition tusobole okuwa tunambalinga bale batusobole okubanga eddoboozi lyaffe naffe liwulirwako kubanga bale baleeta ekintu kyabwe kiyita buyisi kuba batusinga numbers. Gavumenti yali lwakyo ngamba neesiga ennyo ate bali nze nkubuulidde bali balya mu lulime ne mu luzise saawa ya leero Mathias Mpuuga yeekwese n'amasimu tegaliiko. Bano bakawalya tebakyalya maama ono wa wano Lubaga North tebakyalya mmere. Ababaka be balina okukwata bali 50 naye nga mulimu b'opposition bakamishona bonna just ababaka. Ate Tamongo waliwo video gye mutaalabye ate Tamongo bwe bazzeeyo Nakasero basanze mu nyumba ye nga mulimu emmundu ezitali registered. Emundu kyova olaba bavudde wano ne bagenda ebukeddeya ne beeyongerayo okukebera kyekyabatutejjo. Basanzeyo emmundu nga teziri registered zirayiri. Basanze ng'alinamu ejjaddu nga yalijja mugundi mu side zeno mwalo emundu ng'aziyingiza atya ati bali bakulu tebakebero
nagamba wano waliwo abantu America bwebe ekola ebirwadde erina abantu besinkana nebaweereza so kati n'aba Anita Among babeera ne diplomatic passport talingirizibwa emigugu gye tegiyitana mu scan onomuyimiriza otyo okebere speaker w'eggwanga omulimu osigaze ntebeawo okitegeera so bamusanze n'emmundu ezimu ezitali ntegeke oba zitali registered ekirala ekyasinga omukuba akutera video nga Anita Among atambulira mu motoka ng'alinga president ng'aliko abaddukira ku ekyo eyo soba Anita Among gye wakola yokka nze ngazo gye nkukiraiminga ne ku kya financial ekyokuddukirawo ka video sente ko tomucomplaining sente ne bwatwala kubanga lwaki ngamba ekyo sente ne bwatwala kati kangamba ekyo bali mu kutulaga nti balwanyisa nguzi ne Anita Among bw'aba afunye ng'alinayo kasente ke yandifunye ne bamugoba naye si kumuswaza wabula ekyasinze oleeta obuzibu kumulabisa mwabaddemu ebyo ebyemmundu kwagala kwesembereza kuwunyiriza watalina kuwunyiriza naye mukazi wattu oyo agenda zikozesa ati bwe banaamala okunoonyereza intelligence bwenemaliza bajja kubuulira buli alina president wano atuliranye wane mu East Africa yamumiitinga ng'agenda gundi e Roma buli wabadde ng'agenda e Roma ewa Papa alina president gwabadde amiitinga wano mu East Africa nga president amuwa amagezi naye bw'atuuka e Roma nga badda mu kunyumya ne Papa video ne barageeza Papa naye bwe butuuka ekiro ng'abaako president gw'amiitinga Papa ono president naye yagendanga ewa Papa meeting oba conference za Anita Among zibadde ozisinga kuba Roma Nigeria zaali zigenda kubeera Bungereza ne bamublocking kati buli wabadde ng'agenda ate Bungereza Anita Among teyalinayo bintu bingi alinayo just akayumba n'ekyasinga omulabisa kyali kimu nti yagulanga ebintu ng'abazungu bwe bateeka mu system okukebera ani aguze ekintu kya $1 olw'omutwalo gwa $1 bagenda okukebera nga speaker ng'ate tagula kimu 2 nga buli lwagenda agula za bbeeyi abazungu ne bamwabya naye ffe ne tufuna attention nti yabadde alinayo ebyobugaga bingi Bungereza talinayo bintu bingi ne mu America ebintu byalinayo biri awo biringa mu billion 7 ate ng'eri togula just obeeranga ku liizi nyumba ogiriizinga naye yagiriizinga nga eba yiye so ekyabaddewo kutambulanga mukulembeze vidiyo eyo abasirikale abamuddukirako balina okuddukira ku president ne almost ne first lady bokka bantu babiri first family first lady ne president be bantu abalina okuddukirwako bwe batyo ne speaker badde akikola speaker tasinga CDF man speaker tasobola kusinga namba 3 mu constitution ya Uganda speaker taba na kifu abamu namba 10 ne namba 10 mpoze eyo ati mu constitution aba namba 3 kote esobola okujjako speaker kote so okusaba kwange kuli nti government mutunuulire ebintu byemukola nga bifiiriza bannayuganda mubireke politics bwetuuka obudde bwa politics bwabwiseemu bwawedde muleete idea zikulaakulanya abantu dana okutufiiriza abantu babonyebonya abantu bakoze muleete amateeka bananga galimu amagezi mulabe otuleetera amateeka nga gatwavuwaza gatuzika nga tuli baramu kubanga politics yawedde twamuvudde kati bwe basaawa yakukola nsaba nnyo president tuyambe buyambi kabineti yo muleete amateeka nga gagasa bannayuganda gakulaakulanya bannayuganda kitegeeza nti singa America teyayogedde mwabadde temugenda kulangira nti ekirwadde weekiri mbadde musobola n'otusiba mu mwaka gujja ng'abantu bali mu bwavu bwakusabiriza ng'ate eggwanga lirina president mu yakarayira era America olomositire buli munnayuganda w'olimanya nti America yeyakutaasiza singa teyagambe nti kati Uganda mugigale gavumenti nevayo negamba mu covid semanye Ebola eweddewo tubadde tugenda sigala mu mbeera y'okutunyiga bwe tuti
nga tewali kitambula kati banatugula era buli kimu kati kyavuddewo kubanga bebalangerere kati omuntu akkirizibwa okukola. Tusinkane olundi ndowooza mpozi ng'olina akatalekeka. Mbagaliza olunaku olulungi abamenya amayumba mugamenye naye mumanye nti mumenya amayumba g'Abannayuganda bujja kukya gavumenti ekyuke nga bwe musese bakuvunaane ng'omuntu namwe bavunaane ng'abantu ate namwe mujja kufiiringa nga famire ya Kalangwa munfunye bulungi mukole ebintu nga mukimanyi mukolera Bannayuganda mubeeremu n'emitima egy'ekisaka ababeere balamuzi poliisi na buli kimu naffe tujigirizibwa ng'ab'amagye tebongerwa musaala mwe ab'amagye munyigirizibwa tunyigirizibwa ng'ab'amagye tebongezebwa misaala emyaka gyona gitambudde naye ab'amagye singa Uganda etambula nga bwerina kutambula ow'amagye yandibadde ekitini ng'ali miliyoni 7 nga tuyayaana okujoyininga amagye naye kati bayayaana okugavaamu ate bagende bakuba ekyeyo ebweru ekitasoboka ate. baagaliza olunaku olulungi mweraba naye nsaba gavumenti yaffe ekyuseemu mweraba. Toyanze nnyo toyanzeege era nyongera okukwebaliza ddala naawe kenyini nyongera okukulisayo gwe wenna gwe twabadde naye wali ku Bat Valley twabaddewo awo ku Lwokuna ennaku z'omwezi 21 naye katusabe tujja bategekerayo ebirala mu nnaku ezo ez'omu maaso abaamisinze kati gwe wenna wenna ababadde balabye products ze twazze nazo ate nga tebalinamu kasente bulungi kati osobola okujja wano ku ofiisi ku kizimbe kya Princess Complex wamu n'okukola appointment okulaba Mwami Matayo ye ng'omuntu so okujja wano ku ofiisi ku kizimbe kya Princess Complex Kasubi ku Bitaala kasi otuukaawo kukubeera erikkirira e Makerere ojja kubeera okola ki ali ku TikTok enamba yeeyo gy'okolerako appointment mweri omwo mu screen onootuukaawo ojja kusaba okumulaba